twogera enkaluto embeera ekulumba nga tewali n'omusatu sobola gujjanjaba nga n'omusatu sobola gujjanjaba naye ebudde tweyinza kwekijja kukola bulungi n'ekitundu twekolemu omulimu tulina abakulembeze baffe bagenda okutuwanirira wanite embeera Chairman FCC? Chairman FCC. Yeah, you're really just Lucy, Commander Captain. Nice to meet Bakugamba yagala okukola byo yagala oyisemu ekifo omwana yalina Kaliti Baka yekuba kati mabombwe litamu katina kampuni 3 ez'amayinja mamaladisi naye ekkubo by'ebinnya n'ennaku ezaavuka be Kaliti bekolamu omulimu ne baagala okwekalakasa ntibawulira bigana tubaleke naye ng'ekkubo eryo bbi ate nga n'ebimotoka by'abachina bitukolera bubi nnyo. Mbere ejjawo kubanga ng'olaba ejalugamba nti enjovu ezirwana essubi omuntu gwekola butya kati mwe abakulu bamusika omugwa abaana n'abaana balugenderamu let's learn to forgive twiga okusonyiwa ate omuntu aba akukoze ebibi naye tolina nsobi natezikirekera nakijja ku maama yagamba mwana wange tolumba leka bakulumire egyo tolumba naye bwe bakulumba vaawo omuzaade olina okulawula omwana wo balumba naye nze sirumba ate sirumbangako naye ate alumba mulala oyo yanteka ku nsi yalumba ate waba alumbye neyeka abantu bangi nga bakaava amazga nize sirumba onyumba sirumba ogwange okukola omulimu gwange ngaoziri tuli kwagala okulaba nti entaate za insani tezigwa mu community natendera kigamba nti byobubiri tulina emmere zi fresh food ensi endala tebalina mmere ensi endala tebalina mmere naye tetulina omukisa nti oli emmere ng'eva mu ttaka naye tetulinaba kwonooneka zina minerals zaazo our spirit in spiritual health it's about decision making you make a good decree kola etteeka nga olaba lirima era nabwe ng'oliragereramu obulamu bwe tulina bbanja obulamu bwe tulina bbanja tulina okutegeera era naani mu bulamu wajja kati nga butuufu naye kati bw'asaala obulamu bwo kiki kyokoze kiki wenyumirizaamu olwanaanye kuba nnyo
Ulimchala manyumba kwa mulimu kwa mchala. Ulimwangu kwa mulimu ngo mwana matanga ikora. Atilabira kubasa kuri timu. Kaje za wandi kwa kenanga. Kwa. Kuri kwa kurina, kuri kenanga. Buri kwa. Buri jeri kurina mu. Urusho rumpeyo dewe kubita namba yayo. Bali kuna kenanga. Era tebula ndakatira kapiteji. Buri kutamo omuntu. Bali wandikako ikirino bino kuvamu okutuka kati wakajjanja abantu nga 205 tusuubira by the end of the day muyinza okufuna abantu nga 7 ffe nga UPDF tuba tukola nkola ya kubalaga nti ffenna mmwe tuli bamu tewali njawulo ate tusobola okulyako akatono ketulina ne tukagabana sharing kugabana kugabana tuyinza okugabanako nammwe akatono ke tuba tuyina kampu eno ejja kukoma olwaleero akawungeezi naye omuntu anaaba alina referral ebbaluwa gye bamulagidde ng'asobola okututuukako ekakiri ajja kujja era bamujjanjabire bwereere kutuuka wali kotagaadi n'olaga referral y'ebbaluwa referral si ebbaluwa gye babaweereza referral letter kasita ogiraga ojja kuyingira mu ddwaliro bakukoleko kubanga nga bwe mbagambye ebikozesebwa n'obudde tetusobola kubeera mu kyalo wiiki ya namba tulina emirimu emirala era bano abasawo bemulaba bano abali wano balina emirimu gye bakola nabeeri balina be bajjanjaba kati bali eyo nabo balinze so tubawaddeyo zino ennaku 2 katonda bw'anaaba atukuumye tulidda si ekyo so njagala okubaagaliza okuwona obulungi ate bano baana bammwe bano wano tewali muntu ava kinyo bawa bannayuganda temulimu baganda wano among you people are there no baganda among this stuff where are you Nabusa Wood. Oyo muwala wammwe yakulira ekintu kino. Era bwe muba nga mwagalanga kikwatagana naffe kyonna kimutwagalako oyo omukyala yatukiikirira mu bantu ate muwala wammwe si ekyo naye naffe tuli bammwe ffenna kasita tuba nga endowooza n'enkola nga bifaanagana tubeera baaluganda si kyekyo kale katonda abakuume abawonye tukoze n'awalala tubaddeko masuuliita twaliko ekikandwa twaliko namayumba tuzze wano n'awalala kusinga buli lwe tufisaawo akadde ne resources tujja ne tulambula ku bantu baffe this being a people's army tuli ba UPDF kitegeeza ki gye ly'abantu so buli tufuna akadde ne tufisaako akantu ke tusobola okukolesa mu bantu tujja ne tubabuuzaako ne tubajjanjaba nga bw'olaba mu Taleesita bwe tukola mu Taleesita tukola n'ebisinga kuno naye ffe nga first division ku level yaffe ya division twasalawo tukolenga medical camps zituyamba okutuukirira abantu okubayamba n'okwongera okubamanya kubanga bwe tujja wano tumanyagana ate okusingawo si it is not about treatment alone twongera n'okumanya ate ebibaluma ebirala n'oluusi naffe bwe tuba tufunye gwe tubibuulira ne tumubuulira naye kino specifically eno medical camp buweereza musimu kyabasibo n'abanyabo abandaba amanya eddoboozi ndi Moje Charles Kabona ate nkola ng'omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekisooka olunaku olwajjo n'olunaku olwaleero tiimu ya UPDF y'abasawo eri wano ku Mende sub county headquarters ng'ewa obujanjabi ku abantu abalwadde eno program twagitandikako
naye abakulembeze b'ebitundu be baasaba nga baagala tujje wano tulabe nga tutuusa obujanjabi ku bantu baffe abamende sub-county. Kati abasawo baffe baze wano kuva jjo, olunaku lwajjo bawadde obujanjabi abalwadde 46. Olunaku lwaleero tusuubire namba agenda kulinnya ku waggulu, naye njagala okwebaza abakulembeze b'ebitundu obutwakuba omulanga nabo ne bavaayo ne batwegatako ne bategeeza abantu kujja mu namba nnene. Kati abantu bangi ate n'abantu tubagamba singa tusanga tetuyinza kukolako kusinziira ku bulwadde bw'olina tubanga tukwala efaaro n'ojja ku Kakiri health center y'amagye. Singa basanga tebayinza kusobola bakwala efaaro n'ogenda Bombo mu Military Hospital. Kati eno yenkola yaffe nga UPDF okulaba nga tukwatirako abantu baffe mu byobulamu. Tuze nga tutukola twasookerako Gobero ne Namayumba tugenda ne Masuliita katuze wano n'Ekikandwa ate tujja kuba nga tutambula mu bitundu bingi mu division yaffe kulaba nga tuwa abantu obujanjabi oba nga tukolayo ensiisira z'ebyobulamu okutwaliza wamu program etambula bulungi. Tuli mu kaseera naddala ak'ebyobufuzi naye abantu abamu beerabira nnyo ebyobulamu bwabwe paka kiboyinza obbawo. Njagala okubagamba nti obulamu bwe bugagga n'okutuba nga tugenze mu kaseera ka byobufuzi tubasaba babeere nga bafa nnyo ku byobulamu bwabwe okusingira ddala ng'abavubuka oba ng'ovuga boda kulwaki ovuga speed eyinza kuteeka mu bizibu n'ofuna accident oba ng'ogenze mu byesanyu kulwaki tolowooza ku bulamu bwo. Kati tusaba buli omu asooke alabe nga ateeka ekitiibwa mu bulamu bwe mu byakola byonna kusingira ddala mu budde obutuyingiramu buno abantu bavuga motoka endiima bavuga boda ku speed abantu bajja kufuna accident naye obulamu tulina spare part ng'omaze kufa oba ng'ofudde. Kati tubasaba babeere nga bafayo nnyo ku byobulamu byabwe bakola byonna naye asooka alowooze ku bulamu bwe tubeera mu matiga. Ntume Peter chairman w'eggombolola y'Emmende. Okusooka twagala kwebaza aba UPDF abatulowoozezaako era mba okwogerako n'afande nangamba nti bakikolanga division gavumenti bwe baweereza eddagala eribajjanjaba ne wabaawo erisigalawo eryo libateeka wabbali ne bamala ne bajja mu magombolola gaffe. Si bwe batandikira ne Masuliita. Twagala kwebaza UPDF eze nerowooza ku bantu baffe ab'Emmende kubanga ebyaddala ebyobulamu mu ggombolola y'Emmende si birungi kubanga tulinamu health center 3 tulinamu Banda health center 2 Mmende health center 3 ne Bulondo health center 3 naye health center 3 ezo ziri ku guidelines ya gavumenti tizisukka malaria. Kakati wona ate kyebatukoze obulungi bakuula abantu amannyo balongoosa abantu abalina aniya bajjanjaba malaria bajjanjaba typhoid aba diabetes babawadde eddagala ekituufu batukoze obulungi obutagambika. Kiki kyensaba ti gavumenti ereme kulinda kuyita mu bitongole nga bino ebeere ng'ekimanyi nti eddagala lyetaaga ku health center 3 bazongere ozipawalinga bazongeremu amaanyi abantu abalwadde ng'obwo abalina bukonizo obw'okulongoosa abalina byaniya nga basobola balongooseza ku health center 3 so kubanga kati okyeraga kyokka nti abantu babadde balwadde kubanga kati lunaku lwakubiri naye olaba kampu yaabwe abantu bonna bayitirivu tekitegeeza abantu babadde balwadde naye ng'obwavu bwe bubalemesa okugenda ku malwaliro nga bonaagenda ku health center 3 ne health center 2 gye tulina mu Mmende titewali kigenda kugattibwako. So nsaba gavumenti ezukuke ewagire empawalinga health center ezo abantu bafuna obujjanjabi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kasooka okweyanjula amanya gange nze Kaganganya Muhammadi nga mbadde omwami atwala eggombolola eno nga ssentebe w'Enyare ekisanja kya myaka 5 n'okusingawo sawa zino nawumudde nekikwasa munange onalewo namulimu ngeri yemu ndi mwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala omuluka guno gwe Kaaliti ate mu ngeri yemu ndi chairman Rositu atwala omuluka guno. Nsanyuse nnyo okuwa ebirowoozo byange naddala nga tuli mu lusiisira luno olw'ebyobulamu olwatuweereddwa abakulembeze b'ebyobulamu mu magye
twabasaba era ne bakkiriza okujja okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka Muluka mu ggombolola y'Emmesa okubaza kwange eri abakulu abakulira amagye g'e Kakiri okuba nti bakkiriza omulanga gwaffe okujja okujjanjaba abantu baffe. Ate ndi musanyufu nti abantu bazze mbungi kubanga olunaku lwa jjo y'ebitambula okuva mu kaseera kano nga bwe tuli mu area ba mu kiseera ekyokunoonya akalulu akazaako ekitiibwa pulezidenti. Nsaba nina okusaba kwange kwensaba eri ebitongole ng'amagye. Amagye ku lwange nyinza okugamba nti ge gasinze obuwangaazi mu bitongole, amagye, poliisi n'abamakomera. Naye nze ku lwange akaseera kano nsaba ab'amagye omulimu gwe bakola, empisa ze balina n'ebbanga lye bamaze nga batukulembera emyaka kuva Pulezidenti Museveni bwe yajja, empisa obuntubulamu n'entambula gye gatambuddemu okuziyiza naddala ebikolwa ebikyamu ebyobuyeekera n'ebirala, ndaba nga ebintu ebyo bitono nnyo ebimanyiddwa abavubuka ba Uganda. Nandisabye ebitongole naddala ng'ekyamagye n'ebitongole ebyobuvunaanyizibwa mu gavumenti eno bikuŋŋaanye abavubuka bangi bibabuulire ebizibu ebisangibwa mu mawanga amalala nga Sudan, Congo, Rwanda n'awalala. Bajje babasomese naddala abavubuka ba Buganda wano, babasomese ebizibu ebiri mu bitabanguko obuli mu mawanga ago, bamanye eddembe lye balina wano. Eddembe eriri wano abantu abali wano tebannalimanya, wabula beetaaga balimanye. Naddala abavubuka bakuŋŋaanyizibwe basomesebwe embeera etambula mu Uganda naddala ku byokwerinda. Kijja kuyamba nnyo abavubuka okumanya obulungi bwa gavumenti ya Uganda ti security yaffe eri waggulu, eri ggulugulu, ate ya mpisa okusinziira ebbanga lyemaze tukulembera ekisanja kino Pulezidenti Museveni okuva lwe yajja mu Uganda. Bangi tebakimanyi, nenandiyagadde ebitongole ebyo byekuŋŋaanya bibeere nga bisomesa abavubuka n'okubabuulira biki bye balabye mu mawanga amalala, kubanga gavumenti yaffe eyambye nnyo obutabanguko obubadde mu mawanga agatuliraanye. Okusaba kwange nimulonda layini eno yonna nga bwe mugiraba wano mugenda balaba ere wano nga mulondo bwayimirira okusaka kansalawo gyavudde bwajja n'asaka honarebo n'agenda mu parliament n'asaka haji injinia Kimugwe kyayinenga yali ku district ne tugenda mu office yaffe ya mukadde wa Fara DC nti abantu b'Emmende kibatuuseeko olwaleero kyaludde okulabwako okutuwa ensiisira ekuba Emmende ku Sub-County okuyamba abantu be akyalina omutima omuzadde agendera awo. Abantu b'Emmende abali wano ku bakulembeze abayimiridde wano mulabye bakutte ekkubo ne bajja mu ofiisi ne nkwata ekkubo ne ngende wamanyi naffe RDC tumusabe baleete olusiisano lw'ebyobulamu Emmende omulimu gwe bakoze bulungi. Bwe bafuniddwa omutima ogwo nga tebannagenda mu bukulembeze kekabonero akalaga tulina okulondwa layini nga bwetambula nga tegijja kwetamu ki koona abafulaga beyamuyimirireko mulono gwobaga okulembera nga mu bukulembeze mu bitongole ebyenjawulo mu bikesi nga balina promotion ze bakola mbadde nsaba Giso w'Emmende bamuwe promotion nga kibawalizamu tebakyagala berimbika mu buweereza mu kintu nga kifunamu naye ng'ekintu ekyafunamu takola ki musajja gwe leero yimirire bakulabeko n'omugisa bana buyinza ye mukama wo kubanga ye muwa muki n'abasabadde abasomesa bavuma gavumenti naye nga gavumenti eri buyinza yabawa muki kiriza gavumenti eri buyinza wale tojagala gigondere gyagala kusigala ng'oli muki toli mugenzi okujjako ng'omutwe guliko ki zamanyi munange eri mukazi wa gavumenti
gavumenti nti ogogera NRM siye kuwa musaala nensinga n'omuntu ayogera bwatyo nsobola omukwata je nalo kampulira basebo ne bajjabo nja kweyanyula mu butongole erinnya Nzajja Abdul Kiyimba mbadde kyamani w'NRM wa Kiso District emyaka 10 mbadde mmeya w'Ensanja ebisanja emeka constituency eno ng'ebulamu omusajja embagubagu nga Kiyimba Kisiro East ebadde ebulamu omusajja embagubagu ng'ani kati kankuwa ekirabo kifaananyi kisosookako muleesa abaana singa abakulembeze bano tebazze ne bagamba twetaaga ebyobulamu ne bajja ewange nange nenkwate kubo nengende wono onakwate kubo nagende wa mukama waffe omukulembeze gwanga bino byandizze lwaki kubanga mulina enkola embi bemutuka mukulonda nemutandika okuteekawo obusongasonga bemutuka mu byokubayambako ali mugabute tugende mune gavumenti ekoze eki gavumenti yeetaaga nga layini eri etya mbabazi babanga ali waggulu RDC kyenenga ali waggulu nga kyamani wa disitulikiti wano wambaka wa palamenti Haji Kiyimba akonkolewo omusajja nambeemu nawulira omwagala kyekyo mulonde omuntu anakonkona ne baggulawo muna kintu ekyo mulonde omuntu anakonkona ne bakola ki naye osooka n'obuuzo twabadde n'omugagga mu Wakiso atambudde atuwadde ennaku mmeka Yoweri Kaguta Museveni kwaye mugagga w'ensi siba kiri naye omubaka wa palamenti abantu babiri omukyala teyerabiseeko omwami teyerabiseeko kati omugagga anayiya atya abantu b'emmende abayambi ani abawa palamenti kati omukulembeze omubaka wa palamenti abatatusa meseji yange ab'emmende kyemwetaaga omukulembeze anakimanya so mbeegayiridde bassebo ne bannyabo mukkirize Haji Kiyimba nga ngenze omusajja oli kubanga anjatula erinnya alimanyi muki toyo mwana wange bamwita Abdul Kiyimba kabineti batwa ku mmeeza ne batematema bannanga abantu b'emmende abantu b'ebujjuuko tebalina masanyalaze ne Kongo tebalina baki nagenze ebujjuuko kyamani w'ebujjuuko nangamba situlina masanyalaze nakutte essimu awo wennyini nenkubira maneja w'amasanyalaze nagamba mumpe lisiti y'abantu abeetaaga amasanyalaze amusajja gakole ki oyo emuntu ow'ebikolwa si bigambo buki mbasaba tukooye okujeregajeregerwa oli bwe twalonda abanga atuyamba obuyambi bayogera mu bantu alabanga ensimu eyabatama obutamwa bajjamba nabanga yamalayo ensi eno naye nensi teriiko wamaki wamaanyi mukkirize okwebaza kwange kugende gye muli naye abanga omubaka wa palamenti waaliwe najjawo era mugambe Kiyimba abaddewo naye gyamategere gavumenti eri muyinza gigondere gyagala kola ki mama sikiriza ate engalo ez'okubiri tuzigatte tukubire pulezidenti waffe omwagalwa His Excellency General Kaluka Museveni oba akulira UPDF oba amagye General Muhoozi Kainerugaba CDF waffe engalo ezisembayo tuzikubire abakulembeze bamwe abakulembeddwamu Haji Kiyimba abajja ne basaba nti olwaleero tuteekewo olusiisira luno muzikirize basebo ne bannyabo nti abatumidde nnyo abantu b'emmende era muzikirize mbategeeze nti akakiiko ak'ebyokulonda era bamukakasizza nti agwanira okwesimba kwa pulezidenti wa Uganda n'olw'ensonga eyo njagala kwebaza Jeno abaddewo ku makya atwala ekibinja ekisooka ate n'atulekerawo Meja Kabona ono Meja Kabona yimira bakula mumumanyi bulungi ono mumwagala ennyo omusajja mulungi nnyo era twebaza CDF eyakkiriza obeera omwogezi w'ekibinja ekisooka atukoze bulungi nnyo ate ne banne bonna b'ofiisers lwaki mulonda pulezidenti UPDF yagiza mikono gyammwe basebo ne bannyabo
oboli awo abansinga ku myaka wamma temukimanyi bakadde baffe abali wano edda mwatulanga n'amagye bwe muti wali tomulengera n'odduka katezo engalo lwaki tezotutongera president twakulira wadde nakulya ku mulembe guno nze sirina gavumenti ndala gye mmanyi naye nalengeranga omuntu ayambadde ekibomboola nemanya nti kawunyi ng'ate talina kyakoze naye nomanya nti kaweddemu jjajja wamani bajjanga emirembe giri egyavaawo nga bwakusanga mu maka go bw'oba n'omukyalawo asooka kujjako omukyalawo emirembe gyo mwagira sitwagala tutule wano nga tubalima bwe bamutwala tomanyi banamuze omulamu oba mufu mulimu batwala nga ne bakozesa ne bamala ne bakutta bwe bakuyambanga ennyo nga bamusuula awantu kakati wamma bannayuganda abalungi abali wano pulezidenti Museveni ne gavumenti ye ebyo byagenda mu nsiko pulezidenti ne banne ne balwana emirembe gino gye tulimu era abantu b'emmende njagala bakakasa n'obbasaba tukkirize oba tugaane eggwanga Uganda lirina emirembe singa tewali mirembe ffenna singa tetutudde wano nimbye kubanga ozze wano ogenda kufuna obujjanjabi bw'omala oddeyo ewaka bwe waleseyo osange nga balamu tewali abawambye gyemirembe gye twogerako abantu twebaka kutulo amawanga agali mu lutalo tegakola bino bye tuli mukola ate kati obujjanjabi obufuna otya ng'ekikompola kikubira wali so basebo ne banyama abantu b'emmende ku luno 2026 twagala mulonde emirembe ayagala emirembe londe emirembe gyegiriwa President Museveni oba mwagala okudda mu dduka nze gwenda babuli nnaku lwenteekamu akatambi ako nendaba engeri gye batangamu abantu mbegayidde abantu b'emmende mpozi tujje tubaleetere eno tubalageko abantu baffe abo wansi bano abaana bavubuka betuzaala bamanye nti nno olutalo luba lutalo abaagala okuzza Uganda emabega tubeegayiridde tujja kuleeta obutambi obwo tubalage mujja kukaaba amazika n'olwensonga eyo ebyokwerinda pulezidenti yabinyweza ate twebaza ab'ebyokwerinda mubalaba bonna bali wano n'obwomuvuma kati ono ofiisi tayina na luyi lwayinza kukuba wadde ambadde ekyama ne baba ayina emmundu 10 wano n'omuvuma tayinza kukuba sasi kubanga pulezidenti Museveni ebyo byajjawo ebyo ebyamufugira mu bbwa kati abantu b'emmende tubasaba Haji Kimbayimirira bakulabe kati bw'omala okutiikinga ali President Museveni ne bano tubalekaawo ekyo mukiwudde bulungi ayagala obuweereza obulungi ng'olwaleero ebyobulamu bali bakolako bagenda bakolako tiikinga ki baasi tiikinga ki bw'oba omuntu tomwagala oba omwagala gwe genda wali baasi yes bw'otuuke wali omugambe bannaaye akasajja kano kantama nnyo kano kakansala naye kampe baasi ogamba omukyalo oli anyirira nnyo asiba enviiri akyusa buli mwezi naye kantiikinga ebaasi mbegayidde abantu b'emmende tibabajja ku mulamwa funa sinze ngenda okufuna nga RDC buwonya ggwe nsanze wali ekwaba amanyi okulayini kakati liyala omuntu gwe bayambye erinnyo nga ligenda kutta badde bajja kusaba emitwalo 3 ne transport nga kwali ena kati wano bwereere lwaki tolonda baasi bamaama abakyala ab'embuto mbalaba wano mwemuli wali kwebera kwa bwereere era ne bakunyonyola bulungi wamaawo tolonda baasi ate mama kits tebazibawadde
Diyale mosquito nets obutimba bw'ensiri bagenda bawo bati bannabawo meja agambe bagenda kubawo obutimba bw'ensiri eyo yeki basi mutuyambe by'obulamu fene bwe mutugamba abantu bano tubakomyewo okumala ebbanga bweriti era bajja kukola ki teri kiyinza kulema ate abantu b'emmendi okujjako nga waliwo ekizibu kyakibatawaanya n'emmendi chairman mulondo ono tabakoze bubi kano kaffe ani atamanyi ti President Museveni yatujjayo waliwo mukyala yali ayinza okutuula mu bantu nga bwe tutudde olwaleero mubeere nga mutuula musaleko n'okusalako bino si byakulimba lwa nsonga omwami takyakwata muko nkyakukuba engeta bwe yakubanga ng'eti kakubako poliisi ng'emutwala ekyo mukiwulidde omukyala wa kakati bawo takyatunda kibanja nga totaddeeko ki omukyala wa kakati mukulembeze addayo ewaka bawo n'akubalamu obuntu n'agamba kulikayo omukyala wa kakati abagenyi bwe bajja ewaka ofumba enkoko n'ogirya luli bagitumanga ng'ofumbira abagenyi enkoko bamala bodde eri manju mbegayiridde mutandika okutuula nga mugazi wamu nze bannaye bino byenjogera nabirabako obutambi mbulaba buli nnaku engeri gye bakubangamu omukyala tujja kubaleetera wano tujja kuyisa ebizindalo mujje mulabeko omwami yakubanga omukyala nga takubisa na muggo omuggo aba akuyambye akwata muyini gwa nkumbi samba gero bovaamu byenda bikole ki nga tewali ayamba ne President Museveni yagamba nti eddembe ly'abakyala bave mu ffumbiro batambule babeere mu bantu nga kati wetuli wali akati wamaga omukyala atalonde President Museveni okujjako naawe ojja kuba Katonda alina kyalina okubuuzaako omuntu akuwadde emirembe nga n'omusajja okukolamu olugalo bw'atyo okera ku poliisi nti ayagala kunzita nze bino byemagamba birinako obujulizi obwakisiba sente tukole ki Haji Kimba nini omukyala basiba wali ku ofiisi nze nsiba basajja tojja kuta mukyala nsirike busirisi nzinga emikono mbugo oyagala abakyala bangi oli mwani bamimwe abali wano abasajja abalungi mwebale kwagala nnyo bakyala naye nammwe mubeere mukko muyise bubi abakyala ono batonda mumala mwezi gumu olabye omulala ayise bwanyirira ate ono tondamu pulaningira oyagala kuyingizawo omulala abaana babagoba school fees ng'omwami osazeeko oyagala omukyala lwakuba akola yaba afuuka ki basajjamu abali wano nammwe mwebeereremu obuvunaanyizibwa mwabulekera bakyala so abaami mbasaba kino eddiini y'obusiraamu ya Haji Kimba etugamba nti funa abakyala abasuka mu omu singa okola ki singa bwesobola era nze mbasamu bano ekitiibwa teri mu nsiraamu alumya mukazi aje ali mukuba ngalo nempuliddemu abaga nti ayi so n'olwensonga eyo obutabanguko mu maka we buli oba kyetuyita mu luzungu domestic violence omwami ngatta omukyala yekubana n'omwana ne batta ne bamaama nammwe mbasaba kano nga nva ku bakyala President yatuwa emirembe yatuwa n'okwesalirawo naye bantu mye mbagambe nti ate nammwe kisuseemu
muyisaawo omwandikomye omukyala wa kakata kyamanya mwami waka kubamu ekifaananyi bbaawo gwoyina oba bbaawo akamezi oba wakine gwoyine waka oba oyo akulabira ng'ali bbali naye mazima tomufumbira kakulya tamanyi kyakunywa adduka mu woteeri bambi kunywa kacaayi ewaka aleseeyo ebintu ate bwadde olweggula omuvuma oleese eki gwe wamuwadde ki ng'agenda wamuwadde ki akibuuza agenze enjala kanywedde kacaayi waka ku makya olweggula akomyewo omuvuma mbeegayidde bamaama abasajja babbeeyi mwe mubalabanga batakasa bagasa kubanga mu bayibuli Katonda bwe yali akola omukyala ng'amutonda yamujja mu lubirizi waki basabye ne bakkiriza bajja kuzza olusiisira luno ne Haji Kimbanga waali ng'omugenda okulonda tuddemu tubawe